kitebe ekya NUP kitokota sikisaanikire naye nga okuzza munnange ate empapula oba kiyite forms n'okunona kukyagenda mu maaso ku kitebe ekya NUP. Omukulu munnange ate Rose Lobongoya mulengeddeko esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkubuulyako munnange olabe bannange umbrella ziri waggulu ate nga mu maaso awo nina munnange ate ebitambula ku mukulu munnange ate Bobi Wine ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso oh my god tosaanidde kubeera nga ate ogenda kubisubwa ate esayidi eyo ku mwana mulenzi oyo munnange ate Pallaso. Kakati nno bambita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeko nti nno ebifa ku kitebe ekya NUP munnange omuliro muyitirivu nnyo nkugambye kaseera kakuzza mpapula n'okuzinona muganda wange era nga wali ebadde ensasage y'amaanyi nnyo mwana mulenzi munnange ate Rose nga akomezaawo empapula ze wali ku kitebe ekya NUP embeera bwetyo bwebadde. Sekretary General atuuse ku kitebe. Sekretary General atuuse ku kitebe azizza empapula ze naye laba ekiri ku kitebe. Bannakampala bonna baweddeyo okuwerekera ku Sekretary General ng'akomyawo empapula. Nkugambye umbrella baziwanise waggulu era nga abantu bayitirivu nnyo actually ndowooza naawe akatambi okalabye muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo. Bino ebifo byonna byonna tubiraba ng'ebisobola otuyamba okwongera struggle mu maaso kaakati bino tuba twagala position zino ziba zisobola okusobozesa okutuyamba okufuula parliament eyo front endala ey'okusobola okulwanyisa effugabbi n'ebirala bwe bityo. So gwe mulamwa gwe tuliko basebo ne banyabo okulaba nga bannayuganda bafuna ekyo kye basuubira mu bukulembeze ne mu bakulembeze baabwe. Era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo eside eyo. Kakati nno mbadde ntambula awo omukutu ogwa TikTok akatambi akabadde ka trading awo bannange omuvubuka kyakoze ekifaananyi kya Bobi Wine sebo ye yeeyambudde n'agamba nze sisobola kubeera nga ndi muyonjo ate munnange ate omukulu Bobi Wine ngaddugala akutte t-shirt yagiggyeemu n'asimula ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba bannange yonna gye bigwedde mu katambi nze naawe kansooke nkakuwe ate nkomewoko. Pulezidenti wange tasobola kuddugala ng'ate nze nnyumye naawe. Eno ye Uganda. Eno ye Uganda sebo mba nina okubanga mba nina omusangulako n'anyuma stede. Buli kipande wekiri gwentaagi nga butaaginze ono pulezidenti ayinza kubeera nga addugala ate nga nze mwana nnyumye naawe. Ono ye taata ye maama ono yamanyi gy'antwala mwana. Gwavuma gwazoleya gwakomentinga ebyesitategeera mwana nze simanyi ono ye pulezidenti wange gw'owuwo nze simumanyi. Bwe kityo nno era nga akatambi ako katwedinze nnyo ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo omukulu Bobi Wine bwe nti we mukyekinzeko esayidi eyo ko bitambula. Katugende mu maaso wali Pallaso nno avuddeyo wali oluvannyuma munnange oluyimba lwe okutambula okubona munnange ate buli wamu oba munnange ate okukwatayo wali wonna era nga oluyimba luno by the way lutredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok muganda wange kw'ossa ate okwetooloola ku mikutu egy'enjawulo okutuuka eno gyendi naye nga alabiddwako wali abadde ali mu kushutinga vidiyo omwana mulenzi ono Pallaso ku luyimba luno olwa Forever era nga boogezako okulaba akatambi ako nno yasookedde wali munnange ate mu saaluuni wali enviri muganda wange linda eno vidiyo yo ate gugenda kubeera mutawaana akaviiri kabadde akakyusizza nga era nga boogezako okulaba ng'obumu buyise wano nga ku kyenyi. Kakati nno ne muwala munnange ate w'omugenzi AK47 muyite Nakato naye seba akikuttemu kaawo
ng'ali mu kutereezaamu ku mwana mulenzi munnange ate Pallaso, era nga boogezaako okulaba munnange akatambi ako, era nga ku sayidi y'emu wali ne mwana mulenzi munnange ate Cool Boy era naye abaddemu munnange wali ku video shoot ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso ng'ali mu going mu crazy era nga boogezaako okulaba akatambi ako. Pallaso ku vidiyo eno era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange esayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.